kati bamuwadde kino ekifo essuubi ttono kubanga DP brain power, DP mazima na bwenkanyi, DP erwanira rule of law. Kakati ate mwami Norbert Mao byagenzemu ekibiina tekirwanira rule of law, tekyagala justice and fairness kuba bwenkanyi mazima na bwenkanyi. Kati agenda kutambuliza yeti amirima mu kibiina ekitakkiririza mu DP bye baddekiriza muso abere mwenkanya ate ekibiina ky'abanne agamentally president aleke batambuze ekibiina kyabwe. I will encourage the membership of Democratic Party to demand for a NEC meeting or any other organ to hold a meeting and compel that those gentlemen in issue, Honorable Norbert Mao, Dr. Gerard Silanda and their allies, to come and explain to the party why did they go to General Museveni, what was the intention, what are the contents of the purported agreement, who gave them mandate to go and make such a move. If they explain and they are found liable, they will be punished. And I tell you, the party will be able to move on. It will determine the course of action. Fetuli bavubi, buze amanye chokola, abadde ali awo ng'avuba n'avubayo mu DP naye tubadde tuvuba ekyo si kipya ate ndowooza kikikola mawulire tukyavuba nnyo batwegendereze tukyavuba fe NRM tuli so embracing twagala ideas mu mbeera yonna kati bano tubalaba abali awo bampuga bonna tujja bajjayo nabo Bobi Wine bajja kujja kakati eno naye nga ate tuli mu ggwanga lyerimu fe ekikulu tukyaliwo kati mwe era nze nsaasira abawakanya muzeeyi bawakanyiza bwereere bano abalala abaana tukola nabo